Mami twatusa mukoembere no jogerako kigwenga gwe naddala abakulira ku industry ya media embeera eruwa kubayokedde embeera gye tulimu ya Isima Olaxes kubanga yafudde n'okubanga yatibwa mu ngeri etiisa naye ekikulu ekiriwo kiri nti tetulina kyakikolera fe abasiraamu tuba tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ye yaleeta tetusobola mugamba nti ojjawo ddi omugjawo ddi tetukyalina kyakukola kyabaddewo tumuwerekedde nze abadde mukwano gwange nno nnyo kyankoze obubi nti yajja ewange n'agamba ayagala kuyingira mu firimu yange nemugamba tomanyi kwakitinga n'agamba njigiriza nemuyigiriza ennaku bbiri emabega mbadde twakamukwata ali mu firimu mulimu atambulira nga tusigazaayo sinzi nnya zokka n'agenda kati sinzi ennya zino tuzikoleddewa kuba tumusiibudde tosobola musalamu kuba yaŋŋamba nti waakiri nze okufiira mu firimu n'onkwata n'ontwala naye nga mwendi kuba kyekintu kyenjagala okukola mulamu bwange kale kintabudde okuba nti yakakiŋŋamba nti waakiri okufiira mu firimu ate afiiriddemu olire kati olw'okulekawo ekintu kyekyabadde ayagala ennyo sisobola mujjamu nja mulekamu era nja muwerekera nga kati bwe muwerekedde era ajja kugenda nga bwe yagamba tiwakiri nfiira mu firimu nga tumaliriza bugambo ki bw'oterekako eri bannayuganda okusa kuli babuloga abamu naddala embeera eno gye babaddemu nti bali mu kutiisibwa mu kukanjibwa kyendowooza nti babuloga bakola bwabe n'ebweru yonna bakikola e Bulaaya byonna babikola bino ne boogera ebinene ne boogera ebitono ne bakola ki naye nze ngamba nti nno ne waba nga akoze ekinene nnyo ate punishment si yakutta tomutta owulidde mukange go yogera oba oli musajja nnyo genda omukange omugambe naye okumutta bannange kintu kyabadde kinene okuva eri notta omuntu n'agenderera obulamu bwe ne bugenda ate kyenawudde kye baŋŋambye teteyamuse tateyamaze n'amubikula nako bw'ati nalabira ddala kakati ffenna tugenda kufa kagamba nnumye mukwano gwange abadde mukwano gwange nnyo annumidde ddala owulidde naye nze mbadde ndaba sayidi endala seeyo bwa buloga nze mbadde njaba sayidi ennungi abalala gye batamanyi omuntu abadde muntu mulamu nze tajjanga n'ayogerera ebingi ebimu mbirabye bulabi kuki ku tivi nga babiraga naye tajjangako mu maaso gange n'ayogera ebyaswaka baawo banayogera ebigambo ebingi tabyogerangako kati nze Isima gwe mbadde manyi mulala nze mbadde manyi mulala naye ŋŋamba bugambi nti Allah musasire amulamuze ekisa Allah musasire amugaziize kabuli yeremu omugira kubanga akantu kendabyeko keyayogera akasembayo oba ng'agamba nti mwenna mujja kujja neeraba nga mwenna muzze munziise muntaddeko ettaka ate mugenze era tugenda tweyanza nnyo obanga eri taata ne maama ekintu kiruma kubanga ne bwoba ofiiriddwa mwannyoko era olumwa omuntu yenna akukwatako mu famire olumwa naye babe bagumu nti ebiseera ebisinga bamama bafiirwa nga ze mama wange yafiirwa abaana bonna abasinga obungi be yazaala nze omukwaba baasigalawo naye namulaba obulumi bwe nga bungi bagume Allah abasaasire naye abakwateko ate balekeraawo obasongamu ennwe tekikyanyuma kati oli agenze kati babawa eddembe basigale ku nsi nga bakola emirimu gyabwe emituufu mwebale nnyo mwebalire ddala gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV
kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.